Dr. David Livingstone Kiganda asumba ekkanisa ya Christianity Focus Center esangibwa Mengo mu Kisenyi asabye abantu okubeera abeegendereza ku makula ge batonera Katonda omuli n'abo baawuza mu ssaddaaka ya Katonda ng'agamba nti Katonda tavuganyizibwa nti era ekiki ekisigala kike. Tumuwa mussamu kitiibwa, bw'oba omussamu kitiibwa muwenga ebimuweesa ekitiibwa. Katonda buli kyetumuwa erina kuba ssaddaaka okutandikira ku bulamu bwaffe kye bayita ssaddaaka kitandikira ku bulamu bwaffe kyava agamba muwenga y'emibiri gyammwe nga ssaddaaka ennamu entukuvu ebuukabuuka esanyusa. Ne bwe tuba tulokoka ayagala ssaddaaka kyova olaba omuntu alokoka ng'afudde. Omulabirizi Kiganda nga bulijjo yakulembeddemu okusaba kwa leero ng'okubuulira kwe akusimbuliza mu Luka 5 era abuulidde ku ngeri obulamu bw'omuntu gye butambulamu singa bubaamu Yesu. Agamba abantu bangi abaagala okulokoka kyokka nga baagala kusooka kwonoona olwo balyoke bagende mu maaso ga Katonda n'ategeeza nti empeera y'abo bamwekwata nga bukyali. Abo nabo ekyo kye babala lwaki atunulira ano ng'akyali muto alaba ebbeeyi ekyali waggulu. Akabina ekyalo kyonna kyakeetaaga, ebbeere ekibuga kyonna kyalyetaaga, kafeesi ekibuga kyonna kyakeetaaga. Kati akakwata akabina ako konna akenkana nga manya endeku manya ensuwa manya egundi ate akawe Yesu ng'obudde bukyali koye nti okulokoka ntegedde kutuufu naye nja kulokoka nga nkaddiye. Mwabawulira kaabo? Mwabawulira kaabo? Ebyo byonna bibalo biri mu society. Abamu Yesu tebamulinaako mutawaana bamwagala naye nga bamaze mbukukaddiwa. Oli agamba Yesu wammwe mutegedde mutuufu okulokoka nkutegedde kulungi naye nja kuloka nga mmaze kukaddiwa. Baagala bulamu buleeta wangi ssaddaaka baagala gireeta ng'esensebuse. Baagala ensi esooka enunemu supu yenna baleete ekikalapwa bakiwe Yesu. Bwe guba mucungwa baagala mu Setaani asooka anuunemu kajuyisi konna akalimu Yesu bamuleetere ekicungwa omutakyali juyisi. Baagala muleetera bidibye. Olina omukisa gwayalokoka ng'obudde bukyali. Empeera yo nnene mu maaso ga Katonda. Lwaki? Yesu wamuwa ssaddaaka ennamu ekkirizibwa. Ng'asinziira mu Malaki 1:8 omulabirizi Kiganda agamba nti ne Katonda tayagala bamutonera byonoonese kale ng'agwana okuweebwa ebirabo ebimugwanira so si ebifikidde. Weerayo ku kyoto kyange omugaati ogwonoonese. Nagwo mugaati. Nagwo muki? Siwulira. Nagwo muki? Mugaati naye gwonoonese. Kati abantu baleeta obulamu bwabwe nga baleeta mugaati ogwonoonese ate nga bakigenderera bamugamba okulokoka ng'akyali muto n'agamba muninde mmale kaddiwa kansooke nnyende nsooke nnyo omwenge gonna ngumale mu kibuga nsooke nkole buli kintu nsooke mmale okubba. Mwabawulira nga babyogere. Ono era alabudde abawaanyisa ebintu bya Katonda n'ategeeza nti ekya Katonda kirina kuba kike nti kuba tavuganyizibwa. Waliwo byotakyakolera Mukama kubanga obwo obudde omwami yabutwala. Bwali bwa Mukama ne kati wabwawuzaamu Mukama n'omulekerako akabajjo obusigale n'obuwa omwami n'obuwa omukyala n'obuwa omwana. N'otandika okusinza omwana nga totegedde nti oli mu kusinza mwana. Olunaku lwa Mukama waliwayo nga ssaddaaka lwa kugenda mu nnyumba ya Mukama kumusinza n'olumuzaamu viddi. Omwana wo bw'asemba n'ogandi Setaani yamusembeza. Omwana bw'atandika okusoma obubi n'oga Setaani omwana nga amuli bubi. Gwolesa obuzibu oddidde omwana wo atandise okuvuganya ne Mukama nti tayimu ebadde eya Mukama ogiwadde ani? Ogiwadde omwana. Mwegendereze abamuleetedde abaana bammwe obuzibu mubalwazza nga tebaalirwadde bafudde nga tebaalifudde kubanga omutadde mu mbeera kati asika muguwa ne Mukama bavuganya. Abamu obufumbo bwammwe mubutadde mu katyabaga. Ssaddaaka gy'omaze okuwa Mukama esigala ya tovuganya naani? Toteekawo kintu kyonna nga kivuganya ne Katonda. Ekya Katonda kireke nga kya Katonda. Ani awulira ngambeko nti amiina? Amiina. Wali awulira ngambeko nti amiina? Amiina. Agamba nze ekitiibwa kyange sirikiwa mulala. Katonda tebavuganya naye. Olaba bbaawo yatayagala kumuvuganya omwana gwe wamuzaalamu atandika okumuvuganya. Bbaawo yennyini ng'ate akaana yakakuzaalamu. Ogezanga n'omulaga nti ekiro kyonna kati okiwadde kaana
osula nakana ng'osula okayonsa ajja kasula akasuula eri wansi w'ekitanda nga totegedde. Asabye abo bonna abakyali abato mu myaka nga bakkiriza Yesu obutaggwaamu maanyi n'obutawuliriza bigambo n'abasaba okweyigiriza okuwa Katonda ssaddaaka. Mbu ky'owadde Yesu ebaloosi nyina amawulire amalungi gy'oli, ky'owadde Yesu tekibanga koloosi. Ky'owadde ani? Ky'owadde Yesu tekibanga koloosi. Era tobawuliriza ng'abo abagwagwa abakugamba mbu ggwe wenna omwana omuto bw'oti okwata obulamu n'obuwa Yesu ng'okyali muwala bw'oti omulenzi ggwe wenna gwatiba gwa American IT gwemanya omwana omuto myaka 2 akabina kakoma eri waggulu entumbu ennene ngaki eriiso manya liringa lya ndege ate obikwatira n'obuwa Yesu sooka obigabira ensi obikamulemu kyobikamudde ojja kufiira bwereere. Yesu tasala. Yesu takola atya? Kingambira kuno nti Yesu tasala. Kabagahe Mary Rose akusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.